Obuvunanyizibwa bwo busukka kukulokoka obulokosi. Obuvunanyizibwa bwo busukka kukujjanga wano obuzi. Obuvunanyizibwa bwo bugaziwa ne butuuka ne kukuleeta omuntu omulala bw'obanga ojja mu nnyumba ya Mukama. Kubanga yali ggwe wali ng'okyaweereza Setaani, yali ggwe ayabatwalanga mu disiko bwe wali ng'okyali wa Setaani. Era n'abamu ku be watwala naguno gwaka bakyazi n'endongo tebavangayo. Be watwala mu ssabo nabo bakyaliyo, abamu bakyasamira. Bwe wayigiriza okunywa omwenge bangi kuba bakyanywa naye nga tebali kwerabira omulimu amatendo gwe wabakolera. Ne Setaani yennyini eri mu regisita, mu regisita ye akulina ng'omu ku bantu abamusaavingako, abaamuleetera abantu abangi ennyo mu bwakabaka bwe. Katonda yekka yakwewuunya abuuza ddala ye yakukola ki? Bwe wali ng'okyali muweereza wa Setaani wali mwesigwa nnyo ng'otwalangayo abantu n'obalikrutinga mu bwakabaka bwe. Bwe watwala mu disiko tomooni, bwe wayigiriza okunywa sigala tomooni, bwe wayigiriza okuzina endongo tomooni, bwe wayigiriza okusamira nabo bakyasamira. Lwaki ye Katonda bukya wamukkiriza ye lwaki tomuweereza mu bwesigwa obw'engeri ng'eyo bwe wayolesa bwe wali ng'okyali muweereza wa Setaani? Toli excited na bintu bya Mukama? What happened to excitement mu bintu bya Katonda? Kubanga omuntu ekintu kyali excited about, okay, afundikira kigaseemu abantu abalala, si bwe gubeera. Oyagala kwefuula muti ogutabala bibala. Guligo bagamba Yesu gwe yagamba nti Mukama waagwo yagulambulira emyaka 3 alabo baanaanogako ekibala naye nga takiraba. Kozi bw'atakiraba Mukama waagwo yagamba atya? Yagamba atya? Yateesa atya? Mumbulire yateesa atya nannyini muti? Baguteme kubanga gumalamala ekifo kya bwereere, guganya okubala ebibala. Mwana wa Mukama, nga bwe wamala okulokoka n'ebibala bibale, bala ebibala mu nnyumba ya Katonda. Kama ebazibwe bwe lukya olunaku n'omanya nti ogenda kujja mu lankyawa, baako gw'obuukinga ng'essaawa zikyalinga 3 eyo gy'okolera ku mudaala ne mu dduuka. Mugambe waategedde ku saa 6 tugenda mu lankyawa wali mu Christianity Focus Center, tugenda naawe. Bwe kibayitangisa kumuteekamu ka booda kamuteekemu, era ojja kuba oweereza Mukama era Mukama talikwerabira olw'ekyo. Leka tuwangule emyoyo nga tugireeta mu bwakabaka bwa Katonda. Kubanga n'abawangula ejja Setaani nabo tebeebase, bakola ekisoboka kyonna okuwangula ensi eno yonna gitwala ewa Setaani. Lwaki gwe wa Katonda gw'oli awo bw'otyo? Lwaki gwe tommuka? Why are you not excited about God and the relationship you have with God? Why are you not excited? Nsaba Mukama Katonda akunkwatireko obeera omu ku abo abaleeta abantu mu nnyumba ya Katonda. Kama ebazibwe Dawudi bw'ati bwe yagamba, n'akiteeka ne mu Zabbuli ye, naffe twakikolamu n'akayimba. Kigambo kimu kisabye Mukama kye nanoonyanga mu bulamu bwange, kwe kutunuuliranga obulungi bwa Mukama n'okuweerezanga mu yeekaalu. Ekigambo kimu kisabye Mukama kyekiriwa kye nanoonyanga mu bulamu bwange, wamma kwe kutunuuliranga obulungi bwa Mukama n'okuweerezanga mu yeekaalu ye. Noonya engeri gy'oweereza mu nnyumba ya Mukama. Obuweereza bunnyinyo mu nnyumba ya Katonda wangi tebukoma ku kutereeza ntebe kyokka, tebukoma ku kusiimula kanisa yokka, tebukoma kutereeza binaabiro kyokka, naye n'okuleeta abantu mu nnyumba ya Katonda oba okubaleeta eri Katonda nabo buweereza, era ojja bufunako empeera mu linnya erya Yesu.
ate abamu kale kuba engalo zigweyo oba ozikuba zikube. Ate abamu ku abo be tuleeta mu nnyumba ya Katonda bassebo ne bannyabo tetumanyi kiki kye baliba. Omulimo gwo kumuleeta naye kyaliba tosobola na kukimanya, tosobola na kukinnyonnyola. Wali okitegeddeko nti abantu bangi nnyo bakyali emisiri eyo naye nga bagenda kuba ba mugaso nnyo 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 mu bwakabaka bwa Katonda. Obadde okimanyiiko abantu bayitirivu abakyali mu bbaala nga bagenda kubeera ba pasita. Si kulimba kati pasita ali mu bbaala ali mu kunywa, ali ku nguuli akommonta afuuwa, tannamanya nako nti agenda kulokoka. Era nga naye bwe wali omanyi togenda kulokoka ne katoli wa mugaso mu nnyumba ya Katonda. Waliyo pasita ali ku malwa kakati, ali ku malwa tannalokoka, talina na idea nti agenda kuweereza Katonda. Alinze gwe omunoneyo ajje mu nnyumba ya Katonda abeere wa mugaso, ajje mu bwakabaka bwa Katonda abeere wa mugaso. Waliwo ali mu kuyiwaayiwa ssente ze mu bamalaaya, ali mu agula bamalaaya, agula omumpi ku makya, mutuntu n'agula omuwanvu, akawungezi n'agula omunene, ekiro n'agula omutono, olunaku lugenda okugira nga aguze bana naye ng'agula ndwadde enjereere. Ali mu kuyiwa ssente mu bamalaaya mu kusimu naye ng'essente ezo ate zaali badde za mugaso nnyo mu bwakabaka bwa Katonda. Lwaki tonnajja gamba ne baakulina nti gwe tonnamunona? Mugambe nti tonnamunona wangi, tonnakola otya? Buli lwolaba nga omwonoonyi ebweru eyo, buli lwolaba nga atannalokoka, tomala nga budde kutunula waggulu nti Mukama lwaki tomulokola? Tegeera nti gwe tonnakola mulimo gwo. Naye nga abantu amu betuggalidde ebweru, abantu amu betutannanona, abantu amu betulagajjalidde, mwana wange bagenda kuba ba mugaso nnyo mu bwakabaka bwa Katonda. Kati bakyagasa Setaani, bagenda kuba ba mugaso ebitayogerekeka mu bwakabaka bwa Katonda. Kale singa Mukama akikubikkulira ne tubanonayo. Genda mu Bayibuli yo nkulage kyenjogerako. Come on, favors me. Genda mu kitabo kya Yokaana, kankusiikula omutima olwaleero ove wano ogende okutandika kunoonya abantu ng'obaleeta mu bwakabaka bwa Katonda. Come on, favors be nnyo. Otuuse mu Yokaana essula esooka. Oba otuuse ngambako nti ntuuse. 43 Yokaana 43. Yokaana essula esooka olunyiriri olwa 43 lugamba, kale va ku lwa 38 bw'oba onooyanguwa. olwa 38 Kale va ku lwa 35. 35. Yes. Olunaku olwaddirira nate Yokaana yali ayimiridde n'ab'okubayigirizwa be babiri, n'atunuulira Yesu ng'atambula, n'agamba nti, laba, omwana gw'endiga gwa Katonda. Abayigirizwa abo ababiri ne bawulira ng'ayogera, ne boogera ne bagoberera Yesu. Yesu n'akyuka n'abalaba nga bamugoberera, n'abagamba nti, munoonya ki? Ne bamugamba nti, Labbi, amakulu gaakyo bwe kitegeezebwa nti omuyigiriza, osula wa? N'abagamba nti, mujje munaalabayo. Ne bajja ne balaba waasula, ne basula ewuwe olunaku olwo. Obudde bwali nga ssaawa ya 10. Andereya muganda wa Simooni Peetero ye omu ku bali ababiri abaawulira Yokaana ng'ayogera, ne bamugoberera. Ye n'asooka okulaba muganda we ye Simooni, n'amugamba, titulabye Kristo, amakulu gaakyo bwe kitegeezebwa nti eyafukibwako amafuta. Luddemu olwo olwa 40 njagala buli muntu aluwulire. Olwana lugamba ti Andereya muganda wa Simooni Peetero. Muganda wa Simooni Peetero ye omu ku bali ababiri abaawulira Yokaana ng'ayogera ne bamugoberera. Olwana mu olumu ye yasooka
ye n'asooka okulaba muganda we ye Simooni n'amugamba nti tulabye Kristo amakulu gaakyo bwe kitegeezebwa nti eyafukibwako amafuta n'akola ati olwana mu 2 n'amuleeta eri Yesu n'amutunuulira n'agamba nti gwe Simooni omwana wa Yokaana onooyitibwanga Keefa amakulu gaalyo bwe litegeezebwa nti Peetero. Njagala onziriremu olwana mu 1 n'olwana mu 2 wali pointi yange. Olwana mu Andereya ye n'asooka okulaba olwana Andereya muganda wa Simooni mwa Simooni Peetero ye omu ku bali ababiri abaawulira Yokaana ng'ayogera. Ekitegeeza nti Andereya y'omu ku baagoberera Yesu. Andereya ye yasooka Simooni Peetero okulaba Yesu. Ye pointi yange gyenzigyayo. Genda olwana mu 1 ye n'asooka okulaba muganda we ye Simooni n'amugamba nti tulabye Kristo amakulu gaakyo ekitegeezebwa nti eyafukibwako amafuta. Olwana mu 2 n'amuleeta kaddemu n'amuleeta. Ani aleeta ani? Andereya aleeta. Sikyabawulira abalokole. Ani aleeta ani? Andereya aleeta Simooni Peetero. Andereya aleeta ani? Simooni Peetero. Andereya yaleeta ani? Peetero. Andereya yaleeta Peetero. Soma maleyo eri Yesu. Yesu n'amutunuulira n'amugamba nti gwe Simooni omwana wa Yokaana onooyitibwanga Keefa amakulu gaalyo bwe litegeezebwa nti Peetero. Ekibuuzo tunula eno. Peetero bw'omusoma mu Bayibuli omwo yali wa mugaso teyali wa mugaso? Yagasa teyagasa? Bw'obanga batadde bombi ku minzaani, Andereya ne Peetero ani yasinga okugasa? Wangi? Ani yali omunene? Ani ayina ekitabo mu Bayibuli ku Andereya ne ku Peetero? Ani ayinamu omuzingo gwe ogw'ekitabo? Wangi? Naye ani yaleeta ani? Andereya yakola atya?